Omukyala alemeddwa okufuna olubuto eddagala lirino. Mu video tugenda kwogera ku ddagala ki ly'osobola okukozesa gwe abadde agezaako okufuna olubuto. Otambudde eddwaliro ku ddwaliro omize Clomid, omize empeke zonna zonna, naye ng'okyalemeddwa okuba nga ofuna olubuto. Oli kwebuuza biki by'olina okuba nga okola okuba nga ofuna olubuto amangu. First of all, kitugenda okwogerako ekisookebwako kiri nti ku lwaki olemeddwa okufuna olubuto. Ku lwaki otambudde eddwaliro ku ddwaliro naye olemeddwa okufuna olubuto. Ogenze ne ku procedures oba ogenze n'okola check-ups ez'amaanyi, okoze HSG, kyetuyita hysterosalpingogram, okoze scans ez'enjawulo, bakugamba buli kimu kiri naye okyalemeddwa okuba nga ofuna olubuto. Number one, oyinza okusanga nga okulemererwa okuba nga ofuna olubuto kiri kuva ku magi agatali kubanga gakula bulungi, oba mu luzungu kyetuyita dysfunctional ovaries. Amagi gwe ng'omukyala bwe gaba tegakola bulungi, then kiba kitegeeza of course chances ez'okufuna olubuto zigenda kuba zikendeera. Olina okuba ng'ozuula ku lwaki amagi go tegalikola bulungi. Ozuula otya nti amagi go gakola bulungi, manafu oba si manafu. Ogenda kukola ka test ako, ogenda kukola test gye tuyita the AMH level test oba the anti-Mullerian hormonal level test. Naye ate singa oba ng'okakoze, jjukira normal levels eza AMH zirina kuba nga zitambulira ku 2 paka ku 9. Singa okola test eya AMH neraga nti levels zo ziri wansi wa 2, ziri less than 2, then kiba kitegeeza nti amagi go manafu. Kituufu mwegali, scan olizikola ziraga nti amagi mwegali naye nga manafu, tegasobola kuba nga gawakisibwa enkwaso ey'omusajja. So ogezaako okufuna olubuto naye ng'oli kwebuuza ku lwaki toli kufuna lubuto. Number one, kiyinza okuba nga amagi go manafu. Ekirala ekisobola okuba nga kiri kuviirako okuba nga ogezaako okufuna olubuto naye nga bikyagaanye, kiyinza okuba nga kiva ku enseke ezirinamuko ku buzibuzibu oba enseke ezaaziba. Mu luzungu tukiyita blocked fallopian tubes. Enseke zo bwe ziba nga zaaziba, ekyo nakyo kisobola okuba nga kiviirako okuba nga ogezaako okufuna olubuto naye ne biba nga bikyagaanye. Kino gy'oliko gye tuyita Omusawo Gerald Massa, BUUZA Omusawo Gerald Massa. Oba nga ng'omulundi gwo ogusooka ku channel yaffe eno twogera ku butya osobola okuba nga ofuna olubuto, ate n'ekirala nenziramu ebibuuzo byonna byonna gw'ayagala okuba nga oyogera nange osobola okuba nga okubakweza ennamba ez'essimu eziri wansi wa video, then ojja kuba ojja tutule ku ddwaliro, ojja kujja ku ddwaliro lyaffe tutule wansi tulabe butya osobola okuba nga oyambibwamu gwe abadde agezaako okuba nga ofuna olubuto. Agezezaako oba alemeddwa okufuna olubuto, eddagala lirino ly'erinnya erya video. So twogedde ku bintu bingi, tugambye nti okulemererwa okufuna olubuto kiyinza okuba nga kiri kuva ku magi amanafu, kiyinza okuba nga kiri kuva ku nseke ezitali kuba nga kwegamba zifunctioninga bulungi oba zikola bulungi. Tugambye nti enseke bwe ziba zaaziba ziyite blocked fallopian tubes, chances ez'okufuna olubuto zigenda kuba nga kwegamba zikendeera. Ekirala ekisobola okuba nga kiri kuviirako okuba nga toli kufuna lubuto, kiyinza okuba nga maybe n'omwami alinamu ku buzibuzibu oba okuba nti alina kyetuyita low sperm count, enkwaso entinyenyi ate nga nnafu. Okiraba. So omanya otya nti omwami wo alinamu ku buzibu obw'enkwaso? Aba alina okumakinga sure nti akola test gye tuyita sperm analysis test. Enkwaso eziri nyomo zirina kuba nga zitandikira ku at least obukadde 2 oba obukadde 3 buli lunaku omusajja bw'alina okuba nga afulumya. So omusajja waba nga alina enkwaso ennafu, kiba kitegeeza tagete eyo tagenda kuba nga agimiitinga. Then ekirala ekisobola okuba nga kiri kulemesa okuba nga oli kugezaako okufuna olubuto naye ng'olemeddwa, kyandibanga kiri kuva ku kyetuyita not understanding your ovulation days. Mu Luganda kyetuyita obutategeera, okubanga ennaku
kyeyongera mu maaso n'omusomo gwaffe tugambye nti omukyala agezezaako okuba nga ofuna olubuto eddagala lirino. Tugambye nti kiyinza okuba nga kiri kuva ku nseke, kiri kuva ku majiiko oba omusajja okuba nga alina enkwaso ennafu. Ekirala ekisobola okuba nga kiri kulemesa okuba nga ofuna olubuto okuba nti ogenze mu famasi, ogenze mu drugshop n'ogula eddagala erya Clomid n'olimira, naye ate tosoose kuba nga weebuuza ku mukugu, tosoose kuba nga weebuuza ku musawo. Clomid omumera otya? Clomid omumera bamaze kola sikaani oba nedda? Oyinza okugenda mu maaso n'omira Clomid naye ate ogenda okusanga nga Clomid omutalikola bulungi nga walina kuba nga akola. Kulwaki? Tomumize bulungi kuba basically Clomid ayambako hormone gituyise LH oba luteinizing hormone okuba nga yeeyongera waggulu ne risinga. Naye kimanye nti hormone eno yeyambako ennyo ovulation okuba nga takinga place oba yeyambako the whole process of ovulation. So oba nga ogezezaako okuba nga omira Clomid naye ate naba nga talikola bulungi wandiba nga tolimumira bulungi. So beera nga ombuuza ebibuuzo byonna by'olina gwe ayagala okuba nga ofuna olubuto naye nga bibadde bikyagaanye, yogera nange leero tulabe butya bw'osobola okuba nga ofuna olubuto. Kuba kwezi ennamba z'essimu ojje ku ddwaliro tutule wansi tulabe nga ebibuuzo byo byonna biddibwamu. Omusawo Gerald Massa ge maanya agakyamu nyiga eppeesa erya red. Sanyusa nnyo mukwano gwange okuwuliza okulaba mu vidiyo yaffe eno eya leero. Ebibuuzo bingi bibuuziddwa ku kirwadde ekya PID. Oli kwebuuza PID kitegeeza ki? Okoze sikaani, dokita wo akugambye nti olina PID naye oli kwebuuza PID kitegeeza ki? Mweno vidiyo tugenda kuba nga twogera nga tuvunula ate nga tutegeera PID kitegeeza ki. So specifically PID kitegeeza pelvic inflammatory disease. PID kyekirwadde ekibeerawo singa omukyala aba alina obuzibu mu nabaana ye. Obuzibu buno obw'okuba nti maybe aze afuna infections ez'enjawulo, ofuyisiza mu binaabiro eby'enjawulo ebikozeseddwa abantu abangi, then oba n'ekirala mu kwegatta ne bbaawo ng'abadde alinamu ku buzibu obwa UTI oba obuzibu obwa infection. Obuzibu buno oba tukiyite infection omukyala asobola okifuna. Bw'aba akifunye ne kiba nga ate kireetera amazzi amakyafu okuba nga gabeera mu kitundu kye tuyita the pouch of Douglas. Bino byonna omukyala asobola okubeera nabyo n'alaga obubonero obwa PID bwe tumanyi obulungi ennyo nga okufuuyisa omusolo ne guba nga gukubalagala, okuwulira nga wansi w'olubuto, wansi w'ekkundi owulira obulumi obungi ennyo, ate n'ekirala n'oba nga owulira obulumi buno ng'ate bugenda paka ku mugongo gwo. Mu luzungu tukiyita pain radiating to the back. Buli oba nga owulira obulumi buno ne buba nga ate buli kugenda mabega w'omugongo gwo. Kino of course wayinza okubeerawo endwadde endala ezisobola okuleeta kino ekintu. Maybe obadde okola emirimu emingi, maybe okoowa nnyo, maybe otuula nnyo, ekyo nakyo kisobola okuleetera omugongo gwo okuba nga gukuluma. Naye kimanye nti ne PID esobola okuleeta embeera eno n'oba nga owulira obulumi buno. PID ezuulibwa etya? Bw'oba ogenze mu ddwaliro dokita wo ajja kukola sikaani. Waba amaze okukola sikaani eno ejja kuba esobola okulaga kiki kyennyini ekigenda mu maaso. Sikaani oba kativi mu luzungu tukayite the pelvic ultrasound scan kasobola okulaga obulungi ennyo ebifaananyi ebyanabaanayo. Sikaani eno oba ogikoze dokita wo ajja kulaba mu kitundu kye tuyita the pouch of Douglas, ajja kulabamu amazzi amakyafu oba ajja kulabamu amazzi nga gekuŋŋaanyiza. Era waba amaze okulabagana amazzi nga gekuŋŋaanyiza ajja kuba abiteeka ku report nga ategeeza nti free fluid noted in the pouch of Douglas. Mu Luganda kitegeeza nti alina amazzi gaalabye mu kitundu kino kye tuyise the pouch of Douglas. Amazzi gano amakyafu oba
amazzi gano agajjudde mu ekyo ekitundu dokita wo owa scan tajja kukomaawo, ajja kusaba bakoleyo ku tests endala. Tests zino endala zezo zetuyita confirmatory tests okukonfaminga balabe bino dokita wa scan byalabye bikwatagana ne kyo kyenyini kyali okwogerako. Era test esingibwa okubanga ekolebwa yeno yi test gyetuyise eya urine analysis test. Urine analysis test omusulo kujja kuba gutwalibwa sample entini ennyo ey'omusulo ejja kuba etwalibwa, bajja kuwaka container mu ddwaliro ogenda oteekemu omusulo ogwo then bakebejjebwe omusulo ogwo. Bagenda kukola test gyetuyise the urine analysis test. Of course bajja kuba bekebejjebwa ebintu ebyenjawulo muno test. Ekintu ekisingira ddala okuba nga kitunulirwa kyekyokuba nti omusulo guno bajja kugabamu emirundi ebiri nga baripootinga oba nga dokita akola ripooti. Paati esooka eya ripooti eno dokita wo ajja kukola kyetuyita macroscopy report. Macro kitegeeza mu bunene mu bugazi bw'ekintu. Ajja kuba alaba omusulo guno gulimu kala ki oba gwa kala ki, gwa yellow, gwa red, gulimu amasira, gulimu obuntuntu obukwafu obwa white oba nedda, oba guli very clear nga olaba amazzi gana ga mineral water nga gayiye mu giraasi gabeera very clear. Okay, so omusulo oguli muno gulina kubanga kwegamba gubeera very clear nga olaba amazzi ago aga mineral water oba gayiye mu giraasi. Tulina kulabamu wadde kantu konna tonna wadde of course nako ennaku zino mumoko of course n'amazzi agamu gaba ga mineral water naye era agamu gaba macupule, naye nga the point is omusulo gw'omukyala gulina kubeera very clear. Singa test eno oba singa owaayo omusulo mu ddwaliro naye ripooti eno oba dokita wo n'alabanga nawe kenyini nga tonawaayo omusulo, kebera ku kakonteyina ako osooka otunulire olabe really guno omusulo guli very clear. Okay, of course tetuganye omusulo gusobola okubeera very clear naye ng'ate mulimu obulwadde. Okay, naye sayini esookebwako okulaga nti wandibanga omusulo guli very normal oba gulimu obuzibu kwe kuba nti omusulo gwo teguli very clear. Okay, oyinza okusanga ng'omusulo gulimu kakala kano akayero nga kangi nnyo naye ate kakala akayero tekategeeza bulwadde. Kakala akayero kayinza okuba kava kuba nti maybe obadde toli kunywa mazzi gamala. Okay, jjukira tuli kwogera ku PID naye kati tutambudde tutuuse ku kwekebejjebwa okw'omusulo. Okay, so obanga obaddeyo omusulo naye omusulo guno nga gulimu yero mungi, omusulo guno gulimu obukwafu bungi bwetubuyite bu residues obuntuntu nga nobulinako bwotobulaba obuntu obwo bwa white nga buli bufloatinga muli. Then n'ekirala omusulo ogwo nga gulimu ebintuntu ebikwafu nga biringa amata agonoonese. Then ze signs ezimu eziraga nti wandibaawo ekitateredde. Era mweno report dokita wo gyagenda okukola gyetuyise macroscopic report ojja kulaba nti ajja kuba ateekawo nti residues noted, the urine is very yellow and it is very turbid. Turbid kitegeeza mukwafu nnyo. Okay, then of course dokita wo ajagenda mu maaso akole tests endala, era test eno ey'okubiri gy'ajja okukola era ku musulo nga reportinga ajja kukola kyetuyita microscopy and biochemistry analysis. Mu Luganda kitegeeza okwekebejjebwa kuno kw'omusulo in detail nga agenze nnyo kati mu details. Okay, wali agulabye bulabi gwa yero, gulimu ebintuntu ebikwafu, gulimu omusaayi, gulimu ebintu nga woogulaba. Microscopy kitegeeza nga woogulaba. Okay, katugeze sawa zino nga wooli okundaba. Okay, yes, ojagamba Omusawo Gerald ayambadde tie eya blue and then all that. Okay, so then biochemical or biochemistry analysis oba microscopic analysis kwe kuba nti muli munda micro buli obuntu obutini obuli munda. Okay, katugeze Omusawo Gerald omulabye ayambadde tie eya blue naye muli munda mulimu like systems ez'enjawulo, mulimu omutima, mulimu alina omutima, alina kino, yes, alina n'omusaayi gutambula and then all that. Okay, so okwekebejjebwa okw'omusulo microscopic analysis oba biochemistry analysis dokita wo ajja kuba atunulira omusulo guno
kuba atunulira obusirikale bwe tuyise the leukocytes oba white blood cells. Okay? Leukocytes oba white blood cells bwe busirikale obw'omubiri. Obusirikale buno obw'omubiri tebulina kuyiika nga buyita mu nsulo. Singa obusirikale buno obw'omubiri buyiika ne buyita mu nsulo, okay? Kijja kuba kitegeeza nti waliwo ekiri okuleetera obusirikale buno okufuluma oba okutandika okuba nga bufa nga buyita mu nsulo gwo. Ekisobola okuleeta eno embeera kwe kuba nti omukyala oba omuntu aba alina infection ekiri okulya obusirikale buno bw'omubiri kigenda kuba kigusaanyaawo, ate oba nti buli kusaanyizibwawo kwe kubanga buyita mu nsulo bubeere nga bufuluma. Okitegeera? So Dr. wo alaba white blood cells ng'akozesa akantu ako akeekebejjibwa omusulo sekalina wano kumpi naye ng'ojakalaba ku Google ng'akebera akantu ako akakebera omusulo tukayite ka heuristic, okay? Kajja kuba kalaga nti obusirikale bw'omubiri mwebuli, kajja kuba kalaga nti mulimu n'enkyukakyuka endala ey'okuba nti amasira gali kufuluma, glucose mu musulo ajja kuba either nga mwali oba nga taliimu, era dokita wo ajja kuba abiteeka ku bbaluwa, and then of course ajja kuba alaba ebintu ebirala nga presence of red blood cells oba erythrocytes, mulimu omusaayi oguli okufuluma. Omusaayi okufuluma guyinza okulaga nti oli mu periods, okay? Naye ate singa kisangibwa nti toli mu periods mu kiseera ky'okoze test ey'omusulo naye ate n'osanga nga toli mu periods ate otaddeko ekyo omusaayi guli kufuluma, and then of course ekyo kijja kuba kiraga nti wandibanga waliwo embeera etateredde eri okuviirako omusulo guno okufuluma. Kitegeeza mukwano gwange. Ekirala kiri nti dokita wo ajja kwogera ku bintu bingi nnyo nga tugeze nga obusirikale oba obuntu bwe tuyise the yeast cells. Yeast keeko akantu akabeera mu musulo gw'omuntu singa aba alina obuzibu obwa yeast infections. Katugeze embeera nga eya candida, musawo nvaayo ebintu biringa amata biringa yeast kiba kitegeeza mulimu akawuka oba mulimu embeera ey'okuba nti wandibanga olina candida, naye byonna byonna dokita wo ajja kuba akubuulira ng'akoze ka test ketuyise the urine culture and sensitivity test. Jjukira kano ketubadde twogerako keko ketuyise urine analysis test. Kati eno endala ey'okubiri gye njogerako yino gye tuyise urine culture and sensitivity test. To culture and to sensitize. Okuculturinga kwe kuba nti bajja kuleeta omusulo gwo bagutereke mu lab bagwekebejjibwe ennaku eziwerako, and then balabe buwuka ki obusobola okukula nga budda kungulu. Okay? So webaza olw'obuwuka obwo katugeze